Njagala kwebaza abapromota banange okuva mu Uganda yonna abava mu NPN Upnet abakola omulimu omulungi okufederatinga ne tufuna National Entertainment Promoters Federation ennaku eziyise emabegaawo. Tulewa leero akakiiko ak'ekiseera akaaliwo ekiseera ekyo kaali kakulemberwa mukulu wange Abe Musinguzi ne nali mumyuka we. Akakiiko ako twafederatinga kaakoma okubeerawo. So olwaleero wabaddewo okulonda okw'abakulembeze bonna nga kukulembeddwa mukama waffe atutwala department ya government etwala ya Uganda National Cultural Center ekulemberwa mwami Francis Ojede ne abayima abaffe aba Operation Wealth Creation, ekibiina ekikulemberwa General Salim Saleh wamu ne AfriAid banyini kifo kino abantu badde batuwa ekifo we tuteeseza n'ebyokulya n'ebyokunywa. Tulonze obukulembeze bw'ekibiina era nebaza baganda bange okumpa obwa president obw'ekibiina nga nja kumyukibwako ba vice president basatu okuli mwami Mpora Daudi, okuli ne mwami Rubulwa Moses, okuli ne mukyala Bigi gwe mumanyi nga Mariam oyo mwanyinaze. Then balonze obukiiko obulala mukaaga obugenda okwasaganya emirimu gyaffe nga kuliko aka finance kakulemberwa chairperson wako ye mwami Kavuma Musa, kuliko ak'empisa nga kakulemberwa mwami CRK promoter CRK, nga tulinako akakiiko akalala aka research and development kakulemberwa mwami Muyomba, nga kuliko akakiiko k'essente kakulemberwa Ketti oba Kavuma Musa, nga kuliko akakiiko aka compliance kakulemberwa muto wange Norbert, nga kuliko akakiiko aka operations nga kakulemberwa mwami Ronald Emma Serugo, nga kuliko akakiiko akalala kakulemberwa PR nga kakulemberwa mwami Balunywa Juma, ne special interest kakulemberwa muganda wange aliwa Mama Alima mama waffe Namakula. So ne disciplinary akakulemberwa so obukiiko bwebwo tugenda kukolera wamu. Tusaba ebibiina ebirala byonna nekiri ekya mwami Abitex kye batandikawo association yaabwe gye bawandiisa nga association mu mwaka gwa 2014 nga association eyo yawandiisibwa mwami Emma Serugo ne mwami Balunywa ne mwami Kasenene. They are part of us and I call them back home. Let's work together for the best of the sector. This is a business and we call it a business. Doing entertainment promotions, events and everything, it is a business. Regardless of our party, different party ideologies, I call upon everybody to come and join us.